kiwulikika kitya ng'omukira gubali munda obanga guli munda. Okay, temufa ngenda babuuliramu abaami abaagala okutegeera omukira like tuwulira tutya abakyala. Ekisookera ddala nze okuwulira omukira guba guli mu mukyala oba woba oli kwegatta n'omukyala ng'omutaddemu omukira, feeling gy'afuna edipendinga ku ngeri gy'akwagalamu. Ekyakiwakanya kigezeeko. Wegatte ne gw'oyagala, wegatte ne gw'otayagala, ojja kutegeera nti biri very different. Kisinziira omuntu engeri gy'akwagalamu. Bw'abanga akwagala nnyo ajja kubulira empulira bw'eti. Omanyi okuwulira ng'omuntu like you are filled. Owulira, owulira oli mukakkamu, owulira oli connected ku muntu ono, owulira obulamu, owulira essanyu, owulira waliwo akabugumu akabeerawo munda eyo. There is a way you feel, there is what connects between you, there is something that goes on. Simanyi oba muntegeera bulungi. Anyway, kansooke mbabuuzeeko nga sinaba kubibamalirayo byonna. Mugamba mutya abeekuumira kusenga face to face 6 kansuubire muli bulungi. Mwebale kubanga mwekuumirako ate mmwe abapya nkusuubiza oli mu kifo kituufu. Just subscribe weesirikire. Content oba ogenda kumufuna. Bw'osubscribinga n'omunnange okusubscribinga kwa bwere naye bw'osubscribinga ofuuka omu ku abo abantu abafuna content amangu bamukurecommendingira amangu naye oba tomufunye mu inbox, mu subscription box oba eri mu notification box oba ojja mufuna. So tuddeyo ku mulamwa gwaffe. Tuwulira tutya ng'omusajja akutaddemu omukira. Mbagambe kisinziira. Ekisooka n'ekirala kisinziira ku sayizi y'omukira, kisinziira ku bunene bw'omukira n'oku buwanvu bw'omukira. Omukira omuwanvu oba omunene gukubuutikira webbu. Ebiseera ebisinga omuntu oba omusanze nga mufunda gumuleetera obulumi. Kitegeeza olwo nja kuwulira bulumi. Ate kasita obwongo bwange butaapingibwamu pain papa, biri ebisigadde mbasigenda bifiiringa. Mbasigenda kuwulira eryo essanyu, mbasigenda kufuna excitement, mbasigenda kuwulira okwo kujjuzibwa, mbasigenda kubiwulira. Kubanga olwedde mba ntaapinze ku pain kati nga mpulira bulumi ne bwe weefukula otya. Kyova olaba mbagamba nnyo mu abaami abalina emikira eminene n'emiwanvu. Omuntu tomusindikamu mukira mulundi gumu weppa. Ate n'ekirala omuntu muwe obudde omumatizi like obwongo obutambulize ku ngalo zino ntegeeza ki. Muwe obudde nga mukola kye tuyita foreplay oba nga omuweeweeta. Abeere ng'ekintu obwongo omukutte kati ogenda okuteekayo omukira nga tagweraliikirira nnyo. Okitegeera olwedde atobye yonna etobye ayaggayaga awulira ayagala mukira gumuyingire. So aba tagenda kufiiringa eyo pain gye njogerako. Kakati njogera ku muntu alina ka size nga keeko. Omukira si muwanvu nnyo tegutiisa, si munene nnyo tegutiisa, ng'ate agudde ku muntu nga naye portable, nga mu butuufu ali tight. Omukira gwo bwe baguyingiza munda ebiseera ebisinga emma ne guguripinga oba egukwata boom, n'obeera ng'omuntu akutte like ekintu ngambe akati n'okayingiza mu kituli ne kasaanikirawo wonna. Kati munda eyo oba owulira like ng'omuntu anyonyoogerwa oba owulira nga waliwo walezinyeeko omuntu n'aseka. Wonezinyako omuntu n'atandika okuseka. Waliwo eyo nnyonyoogeza ebeerawo ng'owulira bulungi bannange biri ebyokunyonyoogera ebirungi oba omuntu okutakula mu bwaka ngambe bwento mukasanjalavu bakayita batya? Sorry sibwa. Omuntu okutakula mu gundi. Sorry bannange sibwa. Omuntu okutakula mu kakikano bakayita batya? Bakayita batya bannange? Buno obuntu obuluma abantu mu bigere. Kannumako lumu. Edda nga ndi mu kyalo bakayita batya? Envunza. Akavunza ako nga kakusiiwako omuntu n'akatakula. Owulira obuwoomi obwo. Oba ngenze na wala by the way. Nga bw'okwata akati n'okateeka mu kutuuko bw'oti n'okateekamu n'owulira nga wenna ng'owoomereza. Eyo feeling ino gye tufuna. Bino byonna obifuna ng'omuntu omwagala. Kubanga ebintu by'okwezina okunyumirwa oba okukifunamu. It's not only about teekayo omukira. It's about not only about the physical touch. Oyinza okunkwatira mu butuufu nga kyokola okimanyi naye nga tetuli connected emotionally, nga sikufeelinga, nga sikufuna, nga byokola obitegeera, nga byokola obimanyi naye nga sikufuna. Kitegeeza sigenda kuwulira bwagazi obwo buwoomi na buswandi byonna tebigenda kujja. Nsobola obyakievinga oba okubifuna singa igwe nange tubeera emotionally connected nga mpulira mu butuufu nkwagala nkufiiringa nkwewulira awo manja kusobola okubeera nga nsobola ki okubeera nga ndi connected kugwe ate okubeera nga nsobola okunyumirwa ensonga zo ez'omukwano. So
ekyo nakyo tulina okukitunuulira nti omuntu bw'oba omwagala kijja kwanguyira era feelings z'ojja okufuna ng'omukira gukulimu kijja kuba kya njawulo. Kaakati ate omusajja bw'akumaliramu waliwo eri ebbugumu akabugumu sina bbugumu waliwo akabugumu akajja eyo munda n'owulira akabugumu ng'owulira bulungi omanyi amazzi gagayika bw'otyo bw'oba owulira. So it's like a mixture of pleasure and pressure. Simanyi oba munfuna bulungi. Pleasure libeera kubeera kuwulira bulungi, okuba kuwulira amasanyu, kuwulira mirembe. It's kind of like that. Simanyi ngeri gye nniza kikuleetera n'ekikunyonyola bulungi nnyo. So ekyo bw'okyakiivinga oba bw'okifuna ekyo bw'okifuna kiba kigenda kwanguyira era oba ogenda kuwulira bulungi nnyo. Munnange nno bwe tuwulira abakyala mu abaami abeebuuza engeri gye tuwuliramu bwe tutyo. Oba nninza okugeraageranyiza omusajja gwe baali banuunyeeko omukira ng'omuntu akunuuna abitegeera si bano ababasimba amannyo. Si bano ababasimba amannyo njogera ku muntu nga byakola abitegeera. Olaba omukira ogwo olaba ekitwe ekyo ng'omuntu yakitadde bulungi mu kamwa nga kabuguma jjukira akamwa kabeera kabuguumirira n'akiteekamu bw'ati n'atandika okubeera nga akunuuna omukira. Feeling eyo gy'owulira like olina engeri gy'owulira ng'omusajja ye feeling y'emu ffe gye tuwulira ng'omukira ogwo ogutaddewa mu mana bwe kityo bwe kiwulikika. Kansubire kaakati nkuwadde answer entuufu gy'osobola okurelatingako. Olina engeri gy'owulira nga wow nga wenna owulira osubbaladde ng'owulira kyakola gye kiri. Anyways bwe tutyo nno bwe tuwulira munzikirize mbasiibule. Simanyi oba nababuuzizaako ndabika nababuuzizaako wabula munzikirize nti audio eno oba video eno kyona ky'oba osanze oba ekisanze ku Facebook mpozi TikTok but TikTok I only share shorts. Tulina TikTok account eri Manyagassenga Faith 256 osobola okugittirayo not following if you're interested. Ebiseera ebisinga I don't share content wano sharinga n'eri eri nkola byayo neno n'enkola byayo ate buli buba bushort. So gwanyumira okulaba bushorts you can visit my TikTok page no subs no following n'obeera ng'ofuuse follow on. Then n'ekirala video no ba audio no gy'oba ogisanze manye beevude okusenga Faith because I know you guys share era bannange abantu bonna abansharing I really appreciate your energy. Mbeebaza siina kye nsobola kubawa kubeebaza but I really appreciate because this is what keeps me going. Bwe mulaba bwe musharinga kyekinkeesa ku makya oba like it makes me do more videos nenteekayo oba audios ne uploadinga. Omukama abankumira ate abanjagalire teweerabira ku likinga sharinga commentinga. Woba olina ekibuuzo kyo osobola okintera mu comment section. Woba olina ky'owabula nga nsenga leero nedda nze ndi muntu munange akkiriza okuwabulwa bagambe yakyawa okumanya oba okuwabulwa mulwemalireyo. So ndi muntu akkiriza okuwabulwa osobola okumpabula ne comment ngipiininga bw'eba empabula nga kibeera bwe kiti ne bwe kiti senga oba nze senga omusajja bw'aba like andi munda nze ate nze feeling gye nfuna eri bweti ne bweti osobola okukintera nayo comment section yawo ebeera nzigula ekibuuzo kyo kiteekemu njakiddamu nga nfunye akadde. Then kiba kiri private nga tosobola kiteeka mu comment section ojja kunsanga ku +25678544028. Please tonkubira simu ku WhatsApp. Ekyokubiri bw'osindika message don't expect me okugiddamu there and then although nfuna akadde ne nkuddamu. Ekyokusatu I don't do video. Yeah.